Nze kimanye kyabakuba temwaweereza kyekituufu temwaweereza tebaweereza aye temunziza mu byabufuzi kubanga nze muganda wange muto wange oyo namubuuzako lumu nemwaba ne muganda wange muto wange ebintu byabingiddemu obitegeera omanyewo okujja ebintu gwe naye awoza kimu nakuba akalolo gwe naye bakale katulabe byogenda okukola yavaamu mu byobukulembeze nga yeevuma ate abantu nomwe temuli bangu mubeerawo nga musirise naye nga mumanyi kyemuliko Alex oyo ng'asibayo najja ewaabwe nga nondola PDM naye ate kati genfuna kaakati kubanga ngenda kukomawo ekamuli ngenda kusiba pali kifu ekamuli aliwa weesibe bbiri baŋŋambye ekiri ekamuli si kirungi nina emiruka 3 ow'ebuwanuka aliwa baŋŋambye nti gwe tolabikirako ddala ow'ekikandwa aliwa mulwadde okay mumanyi mutulabira wano tuli busajja butono tusimayiringa nendina amaanyi ekimanyi kino kati nyinza ose aliwa nalabye ose awo jangu ose osi okimanyi nti saawa yonna kenzija njagala ntambulenga naawe kubanga buli we nentuuka nga waliwo obukumpanyi obw'essente obw'obuweereza ogenda n'abantu abo bagende babinyonyole kugundi ku poliisi okimanyi ekyo babalagidde bulungi nnyo kyemulina okukola kale nze nkyogedde wano mukuluse gamwene genero ndowooza obimanyi ebiragiro ebyajja tulina kuswipinga buli kimu ale agati baleeseeyo esitooka empya mukitegeddeeyo aya eyogedde nange jo naŋŋamba nti twegayiridde nze bandake oba otya okubakwata nti gw'olina ekisa ate nange nno ninamu ku kisa naye ekisa kigenda kutta ku bbali. So Alex ekamuli eyo lina ebizibu si byakutula nabagamba wenajja ekamuli si byakutula mu ntebe nogamba nina cepe kansala onaleko ogasiza otya abantu bo abyekamuli engeri gye nabaleka gye mbasanga ne kaakati bona balekawo bakyali nayitirayo omanyi nange nkolanga muyeekera abalekera be banzaala manyi okulondoola ebintu byaenaku zino nze mpulira essanyu ogenda noyita abantu nama mami galabizo kwetayo enkoko akasente kewampa kekakola atya tekatuusa wano wendi era nnundira ddala abantu abasinga nze ngenda nembatunuulira nga kyenzijukirako kiri kimu kyokka tinaye oyo namulabako mu kibiina kino nakiri mwalundira ddala wa NRM ettala amanyi kyeriri naye waali kwegamba abalondoozi bangi muli bangi kati ddala lwaki nga tutegese eri waggulu ettale lirino weeriri emmere gyeri buli kimu weekiri nga lwaki temukola mirimu abantu baffe ne bakola ki ne bafunamu nze n'obukulembeze bwekyo bwe mbulaba obukulembeze mbulabamu obugagga naye obukulembeze obugagga obwo mwe mubulaba mutya abantu abasinga bagenda ne balowooza obugagga ze ssente nze ate ekiraba bulala
obugagga mu luzungu bagiyita ligase, obugagga mukululo. Nze mumanyi engeri gye nayingira ebyobufuzi. Natambulira mu mukululo gw'abajjajjange n'ekitange. Baleka omukululo bwe bugagga bwe bandekera. Abantu ne banjagalirawo akavubuka akato akaavaawa ne kayitaayitawo awo bwe katyo paka ku ntikko. Naye bano abakulu bano mulaba Nyombi waali n'abalala mwenna mwali mumanyi bajjajjange. Jjajja Kimoomera eyali eyeesimbawo ne mukulu Kiwanuka. Nze Isoze yali chairman we Masuuliiti. Baganda bange abali mu nsiko naani ne General. Kubanga bakola ebyo ebyagasa abantu ne babyagala, bwe mukululo gwe batulekera, bwe bugagga bw'oyinza okulekera abantu bw'olesa emabega. Ndayira ebyo simanyi oba mubitegedde bulungi. Naye kuweereza bantu, kusumba abantu bammwe, kubakulembera okubatwala ku ttale. Ettale lyo mumanyi gye liri. Ettale gavumenti ya Uganda ku ntikko ekulembeddwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ategese bulungi nnyo ettale n'ateekayo omuddu. Abakulembeze mugaso gwammwe, genda kutwala bantu bammwe, ndiga zammwe, kulaba nti n'ettale eryo liziganyulwamu. Olwo bwe bukulembeze. Bw'oba tumanyi bizibu by'abantu nga tolina ddagala lyogenda kunogera bizibu ebyo, obukulembeze buveemu. Kubawo wano ekirayiro ogambe bannange I swear. Kubanga oba tukimanyi ky'olina kukola, tomanyi bizibu by'abantu, obukulembeze buveemu. Nze no najja mu bukulembeze, abantu abasinga mumanyi engombo yange mugijjukira. Ono Issa ono ye yali atambuza ebipande byange. Ojjukira engombo yange? Naye kyenziza okubakuutira leero bakansala, mutuyambe zikamagulire emiruka 1,598 kati actually ziri 1,717 baatayongeddeko emiruka 126. Sisobola kutambula netuuka buli wamu. Omubaka wa Parliament emiruka giri 35. Mukulu Mayanja tajja kugenda alondole buli wamu okujjako nga mwaba muyambyeko nga yakoze parish action plans. Ngenda balopera abantu bano muwulize bannange olw'omulina akawandiiko, kubanga leero nange bakalayira baliko ne bakyawunya n'omuzigo kanzi jemba kuutire muve wano nga mumanyi kye mulina okukola. Jangu ombuulire ku parish councils, ku parish action plans wazikola? Mwali mukoze parish action plans? Wali azikoze? Jangu otubuulire, jangu. Balayi munsonyiwe nkimanyi nti ayinza okuba baluma, naye ng'omukisa guno gwenfunye. Akola sipiya mwagikola? Kale mbuulira byewakola. Oli wawa? Eyanzenyo Honorable Minister, twakola kibayita sipiya omwaka nga bino kati akazina akalakatwa gamwayogera banange munsonyiwe mwanyogera n'abakulembeze ab'omugaso ennyo mu programu za gavumenti zonna. Banyonyola esipiya kyeki, kyogere mu bigambo bitono. Kati bano be balina okuyita, mwabalina okuyita gundi emiruka, abantu ku miruka nga muli ne bakansala abaparishi ne LC2PDC ne mulaliko ebyensonga zino zonna. Kati ofunye nawe omukisa okugwogereramu wano kakati bye bagenda okulondoola by'obagamba kati. Sipiya kyeki? Sipiya yagendererwamu okutunuulira enkola y'omuruka yonna. Kati abakulembeze mbadde mumanyi sipiya kyeki? Sipiya mu lufuutifuuti egamba state of the parish economy and asset register.
kitegeeza ow'omuluka ono omwami w'omuluka n'akakiiko ka PDC n'abatuuze abamu bachairman ba LC1 balina okuyita olukiiko ne basooka ne batambula boaholu meka eziri mu kifo kino n'otekinga GPS kyekyo n'agamba kyekifo kino obuumu obwo twabawa obuumu obwo nga bagenda ne bajja buli kimu ekiri mu muluka boaholu transformer kyekirala yogera ku kazita institutions zonna eziba mu luka yes transformers actually twatandikira na population y'ebyalo basente bemuba mujjukira nina okutegeera nti bino byebiva ku kyalo kino bino byebiva mu muluka guno bigenda kwetaaga ekkolero era kusonoka tetukyatwala butwazi n'ogamba kangende ngamba omubaka nti wano twetaagayo akumako akasooli wajja n'asaba eno mu gavumenti nga ntunula ku kundi bano bye bakoze eki bye bayingiza nga ngamba naye akumako akasooli ng'abalima akasooli tebaliiwo mukitegeera so ebintu ebyo njagala kati bova ku sipiya babuulire baba bano be bakama abo so sipiya yali egendereddwamu okukorekti basikasika bagita extortion bagita kyeyo mu Luganda nguzi okufuna miliyoni omuntu olina omutemerako akantu kali kikifu muli wano repooti nzirina manyi abantu baloopa mubalabiraawo asimanyiringa naawe naye nga repooti etuuka ekirala kya selection nti abantu abamu basaba sente 223 paka ne kakati tebanakola ki tebanafuna bayingizaawo abantu abalala kati nawandiika ekiwandiiko general ndoza wakirabo ekya selection process kati kino ngenda kyogera lumu nayogeddemu ne finance tetugenda kuweereza luza zitandise n'okujja mu miruka egimu miliyoni 5 twagambye ebyobufuzi kabisooke bikakkanemu buli omu amala okulayira ekyenagamba PSST sooka olindeko bamala okulayira sente tuziweere abantu bano badde bakola ensobi nga balonda abantu be baagala abooluganda emikono emikwano tubadde tubimanyi naye nga tuyiye engeri gye tugenda okwonyolamu ensonga eno nawandiika ekiwandiiko general negamba buli selection process buli muluka emiruka giri 8 mu Kachiri sub county iso selection process 8 zokka newogamba ntino eno wiiki tugenda kutambula chairman tugenda kutambula miruka gyo gyonna ogenda kukiraba nekiso alina okubeerawo ekiwandiiko wakifuna buli selection process mulina okubeerawo ate bakikolere mu lujjudde okwavoidinga bano afudde enansana ne bamuweera ekamuli ne mugamba tino mukulu funa obudde otambule buli muluka weneetaagira obuyambi nti bano bakoze batya bugezi empita buyisi tusooke tubakangavule naye mwe abasookerwako mwe bakansala bwe baba bakola selection mubeerawo mulina okubeerawo ne mutegeerera ddala nti ebiwandiiko ebyo ddala ebiri mu kiwandiiko ekyo babituukiriza ebiragiro bye twawa nsakaawo njagala buli kansala biralala ku kyamani ne bakansala be obawe ekiwandiiko kyenawandiika 10-step guide for the selection process ekiwandiiko ekirala ekyokubiri kyenjagala obawe amateeka tugakyusizaamu ne tugamba buli omu okumuluka alina okulonda obukulembeze buli omu alina okwetaba mu bukulembeze bw'oba weewandiisiza mu sako meeting esooka mukimanyi galatiza buli kimu kirina kutandika nabo omanyi ffe ne tumalaga President Museveni tewamuwulidde
kyasono oye kyenosega mwezi kyekyo mbalaba bano engeri gye bawangula olutalo. Siasa nakukubira wansi. Buli kimu kirina kutandikira ku muluka. Buli kimu kirina kutandikira ku muluka. Omukulembeze ku muluka yaani? Simwe abalayidde, simwe bakulembeze. Alemu abatuula ku magombolola ne muplaningira emiruko oba weetaaga omusumba azikulembera azitwale ku ttale. N'omusumba oyo alina okumanya ettale gye liri. Alina okumanya nti endiga zange zino ziri 50 zijja kwetaaga obugazi bw'ettale bwe buti. Siweewo. Ate nno singa endiga ezo we zisula walingawo ekyokulya, twalibadde twetaaga obusumba. Ewadde emmere. We zibeera tewabeera muddo, tewabeera mmere. So w'obukulembeze ekintu kye mulimu kyemulayiridde leero mukitegeera oba temukitegeera. Obukulembeze kintu kikulu nnyo. Nkyogera buli wenkwata akazindaalo nga njogera ne bakulembeze bannange. Ne mbagamba bannange, obukulembeze engeri gye mbutegeeramu bulinga busumba. Kino nkyogera emirundi mingi nnyo mpaka bwe kiriyingirira ddala mu mitwe gy'abantu, kusingira ddala abakulembeze. Bulinga busumba. Abasinga wano muli bakristaayo, jako muganda wange oyo, n'abalala ab'eddiini y'Obusiraamu. Naye ndowooza era ebigambo byebimu ndoza ne mu Koraani. Obusumba kintu kikulu nnyo. Obusumba bukulembeze. Kujjako nti omusumba aba akola ki? Asumba ndiga, akulembera ndiga. N'abakulembeze ab'enjawulo wamu ne baparish chief abaliwo. Nsonga ziri bbiri. Ekisooka kubabuulira buvunaanyizibwa bwammwe. Naye n'ekyokubiri okubawa ku magezi engeri gye tugenda okutambuzaamu ebintu bye. Ddala mmwe ab'ensonga esookerako ddala. Abantu baffe babeerawo be mukiikirira. Babeera mu byalo, tebava mu miruka. Mwe abasookerwako ddala. Era muli bankizo, muli ba mugaso gwa muno. Bwe twalinga mu byobufuzi nga tuli mu kampeyini. Era njagala kuddamu leero. President Museveni yabwogeddeko nga speaker amaze okulayira. Okuvaawo mu Kavule genda Gala ogende Kasa tebalina masanyalaze kyokka wakuze. Ekyokubiri wali okuva Katiiti genda Bujigijo, genda ekitundu ekimu eky'Amasimbi, Sentigi, Kasoozo wetulina eddwaliro lya gavumenti mukama wange omukulu w'ebikyagi abadde wano. Weeyongereyo Ekyegobo, Zimuddi, Namagera teri yadde waya n'emu. N'olwekyo mukama wange Sali ono wamusuubiza bw'ali akalu tugenda kutambula tuti nsaba we wakomya fayiro wezaakomeza amasanyalaze mukama wange abantu beeyo bali bubi. Abantu beeyo bali bubi. Era mukama wange amazzi bw'olaba ebyalo byaffe ebisinga amazzi amayonjo matono kaawaawo basindikayo obwolumu ka borehole. Ne mukama wange borehole omulembe gudibye ekikandwa ekakooge mutaddeyo ne kolasi eri ewaffe ebiwanuka Kawalira Kamuli wano twagala ku mazzi ga ttaapu. Ekyokusatu kyenjagala osembeyo konale bugalabuzi okusooka njala mwebaza yeyampa courage eyimirirawo naye bwe yagimpa twakakanya ebintu bibiri mukama wange tujja tambulira waki wamu. Nze ekyandeeta kukyusaako ndeke ligase
Nolwekyo ebyobufuzi ebitwawula tebiina mulamwa nga tetulina masannyalaze magogo buwanuka kawalira buli mawulanga teri maki masannyalaze ng'ate ogwabwe baagukoze 98% NRM. Nolwekyo bakama bange mulinjulira nti yabyanjula biganyuganyi kukola ki gamaliriza sebo kaawo nayise chairman wa district lwakuba takoze eki tanatuuka. Tulina enguudo ezimu nga twetaaga muzituggyeko. Njala kwebaza central government olwa kolasi ave Nakinyola najja kuguka ekikuba mpanga, naye mukama wange akaguudo ako mbadde njagala tukawanyiseemu ne Kavule, Gala, Lubbe, Kwaba, Wagaba paka Kikandwa mulututwaleko kubanga obwetaavu weebuli ate gwe tujja okusika enkulaakulana okujja eri abantu baffe. N'ebigambo ebyo mukama wange njala kwebaza abantu bano ng'olaba guno omuluka wendi polling station 8 zonna naziwangula. Ab'Emagoggo ne boolaba bulldozer egiraagira ekifo bironderwamu 7 naye 3 nabikola ki neryewuwa ekyegobo nenamagera. Abantu basoma ba bitabo biyitirivu omwo mwe batukubira. Nga ofisi ya RDC muwulidde nze mva okusironu kitegeeza ndi mwana wano. Tulondoole ebintu bya gavumenti byereeta. PDM tumufune tumujjumbire. Abasinga omukuba be bamukozesa. Abakyala sente zaffe z'abakyala akyali mukulembeze w'abakyala Ssebuuna Lukudenesi kyaliwo Kisese Navaayo kyali w'abakyala nze nkwata ensawo y'abakyala. Sente z'abakyala zijja maama w'abakyala wali nsonyiwakaawo abatubwana bali munda muffe chairman NRM otuulira ddala kakiiko ku PDC oba eriiso lina kubeera ki mu kanso mubayite chairman owa pata abeera mu kanso ex official gabasoma budget abeera mu kulondoola ku lwa gavumenti. Chairman tebadde temumpise embabazi yandeese emisinde badde saabagabo nkola byange kira mu ofisi z'abachairperson abali wano. Bannange ow'ettaka ow'ekibanja ow'ettaka mutambulire wamu bwe muti gwe ayina ekyapa eky'ettaka bakukubira saluti nga pulezidenti bwe mulaba abasirikale bakola ki just to recognize him. Ow'ekibanja olina obuyinza obwenkomeredde naye olina kumanya nti mukama we yaani ow'ettaka tonatunda kibanja tosooka okusobuwani ow'ettaka naye ffe bino byetuwulira Ssebuhonorable nti tugabane nze nkuweeko naawe otwaleko nedda ssebo bintu byakuteesa olunaku sirwane. I, Sally Samuel Wakal, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the chairperson of Kachiri Sub-County and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this sub-county Kachiri. So help me God. Bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Chairman anziridde mbigere teekawo enkolagana wakati w'abakozi ba gavumenti naawe emirimu gisobola okutambula. Njagala ekyo bw'ona okikola ebintu bigenda kutambula bulungi. Njagala okwebaza zange kuwa emirimu gya Kachiri Sub-County. Obukulembeze is all about principles such work, service, sacrifice. You must sacrifice in order to work. You must serve people without any discrimination, without any color
oba oli wa kibiina ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa kibiina ki, bakansala abazze mutunulira ekyo. Manyi nti muyinza kuba mugambye ngenda kugula emmotoka, ngenda kugula kino, naye ekyokukola kyekibeera kisooka. Twagala tulabe nga we tuleseka kiri saabu kawunti nammwe ate mudduke mugyongereyo ennyo. Wale bwogala buzibu nkusaba. Manyi your coming is not for, we can't take it for granted. Naye okujja ku nkusaba mwami Salyono mubeere bwoti mu byonna amateeka gonna agafuga eggwanga. Sebo amateeka gano gakuume makulu, tumenyanga amateeka. Obeera chairman, buli kyokola kiri wano, tewali ali waggulu mu mateeka, naye osoma constitution ye act ye Bayibuli yaffe. Local government, buli kimu ekifuga local government, temusooka na sub county chief oba n'abalala, buli kimu, buli teeka lyonna erikwatako buli muntu wakoma ne waayita ne watandikira liri wano mu Local Government Act. Gano ge maanyi sebo nago njagala nga bukwase. Stamp ge maki ge maanyi. Bana munzikirize olwaleero amaanyi gange gonna ng'eyambulenga weeyo eri mwami Sali. Zonna ezitambuzibwa mu ggombolola zitambula bulungi. Gavumenti ejja kuweerezanga ssente okulaba ng'emirimu egyo yonna ekunyesero nga zitambula. Weewaawo tolina zikwatako, azikwatako yono ojja zirabanga otunule nkaliriza ng'alaga omusota naye nga tokwatako. Omukulu nazimuweerezanga tajjanga okusooka okukubuulira, ne gavumenti eno ejja kukubuuliranga mu buwandiike nti tuweereza kino, tuweereza ssente weezi ezigenda okukola omulimu guno nakuno nakuno nakuno. Era omukulu ono atandika okutematema, akuweeka ebizo okukola emirimu omusaala gwo n'ekirala ozikola emirimu egirina okukola ki. Bananyini ssente zinaaba okuntiko ku leve eno y'ekkanso, wadde nga nayo ejja zikwatako okuzigaba, naye etunula enkaliriza okulaba nga ssente ezo zikola nga bwe bateekateeka yo pulaani yaki ne bajeti y'eggombolola. Olwo bw'ava ku ekyo olina obuyinza okulagira mangu n'owandiikira taawo n'abeera ng'akuyamba mu nsonga eyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Akkiriza ne batwazikamuko ku 25% waabwe wadde ekiseera kiweddeyo kubanga kwako financial year eno, n'agenda ku mulimu guno gwe mulaba ogw'okuzimba ekitebe. Era bassebo tubassaamu ekitiibwa era tubeebaza okukola emirimu gya Kakiri atutegesa mu nkola kanso egenda okulayira olwaleero byene beesazeewo. Tubasuubiza tujja kukola n'amaanyi n'obwanjulukufu okulaba ntutegesa mu nkola puroguramu za gavumenti nga buzitegeddwa okukola ki, okutambula. Abantu bano abandi emabezi bw'olabayo akola ekyawukana ekyo ky'omanyi ekirungi etukulembera that I shall faithfully exercise the functions of their passion of Kakiri Sub-County and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution. And observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of the Sub-County Kakiri. So help me God.